Mwattu akali mu ngoma kamanyibwa muleezi ate atuma omwana erinnya yamanya n'amakulu gaalyo. Olunaku olwaleero nkuleetedde eddagala lye bayita kiryewala. Kiryewala abamu baliyita kiriwawanvu. Eddagala lino era abamu baliyita olubuuka. Gye buvuddeko ku mukutu gwaffe ogwa YouTube ogwa WhatsApp oguyitibwa Omulandira gw'Olulimi Oluganda, waliwo eyaweereza ekintu kino ng'aliko kye yeebuuza, ayagala kumanya linnya lyakyo. Weewaawo saawa nnyo ndowooza yange ku kintu ekyo, naye nga nali nkimanyi ebbanga lye mmaze nga nkola okunoonyereza, nategeera ne kye likola. Tunula weetegereze emabega wange, olengera omuti ogwo engeri gye gwakulamu. Oyinza okwewuunya omuti ogwo engeri gye gwakulamu bw'ogulengera, bw'ogulaba, naye togussaako nnyo birowoozo. Tunuulira ekintu ekyo kiringa emboga ekyo, kankisike nkisembeze okirabe bulungi, okirabe ekyo. Ekintu ekyo ekyakula ng'emboga ekyo ekikulira waggulu ku muti, kiba n'amakoola magazi ddala. Ekintu ekyo kiyitibwa kiryewala. Kino kiyitibwa kiryewala, nkisonzeeko. Ekintu ekyo kikozesebwa nnyo mu kutereeza ensonga z'amaka, n'okugumya omukwano ogw'abantu. Kale bw'obeera n'omukwano gwo nga gugalangatana, olina omuntu akulimba, akuze n'akuza eri, akutimba bbula, alabika ng'akutimba bbula, akuzinya oluguje, ali mu kwewujja ng'ayita ku nkooli mbadde enadda eri. Weekwata ekintu ekyo, kiyitibwa kiryewala. Waliwo olugero olugamba nti ekiryewala empenduzo y'ekijja. Kati n'ekiragala ekyo nakyo kya makulu nnyo era kisobola okukuyamba. Bw'obanga weetaaga enkozesa yaakyo oyinza okuntuukirira, ndi ku 078 599 343. Ekintu ekyo bw'obanga onookyeyambisa tekirina kugwa, ogwo gwe muzizo omukulu ogukiriko. Okijjayo nga bwe kiri, oba tosobola kukiggyayo nga tokituuka, waakiri olinnya waggulu ku muti, n'okinoga bunozi, naye tekigwa ku ttaka. Ogwo gwe muzizo gwakyo, tekigwa ku ttaka. Ekintu ekyo tekirina kugwa ku ttaka. Kale nno bakiyita kiryewala. Kuleetedde eddagala eryo baliyita kiryewala. Kiryewala kino kintu kikulu nnyo mu buwangwa bw'Abaganda. Oyinza okuba tokimanyi, naye erinnya lyakyo eddala kiyitibwa olubuuka. Tokikuba nti kati nga bwe nkutte omuti guno mbu nkikube kiveeyo. Okinoga na bwegendereza. Kugambye olina okulinnya omuti n'okinoga n'okiggyayo n'obwegendereza, tekirina kugwa ku ttaka. Kale kankomeko wano kasita nkunyonyodde eddagala eryo baliyita kiryewala. Ekiryewala empenduzo y'ekijja. Kankomeko awo, tunaddiŋŋana bwe ntyo bwe nsomesezza eggwanga. Eddagala lye bayita kiryewala obadde olimanyi? Olina omukwano ogugalangatana, olina omwagalwa wo akutawaanya, kiryewala. Weekwate kiryewala, ebisigadde onanneebaza.